Abazanyi b'ebikonde eby'ensimbi abasoba mu 22 be bagenda okubeera mu nsiike ku Lwokutaano luno mu lulwano olutuumiddwa Interstate Fight Night. Luno lugenda kubeera wakati w'abazanyi okuva e Kampala nga battunka n'abasangibwa eggulu nga lugenda kutegekebwa ku Boma Hotel eggulu. Olumu ku nnwana ezigenda okuzannyibwa lugenda kubeera wakati wa Ivan Magumba owa Police Boxing Club nga ttunka ne Duku Ronald, era Magumba agamba agenda kozesa omanyirivu bw'alina mu muzannyo guno okukuba Duku. Onawedde naku z'omwezi nga 3 mu lumu mwenna namba sabusaindi mujje ku Boma Hotel eggulu tulabise akasajja ab'e Kampala ab'eggulu mulitubona tugenda bakuba tugenda va mu kubakuba tubasomese. Olulwana luno lutekeddwamu ensimbi Friends of Boxing, era abazanyi b'e Kampala basimbudde olwaleero okugenda eggulu ng'okubapima okuzuula wabali mbuzito obutuufu kugenda kubeerayo ku Lwokuna luno. Boxers betegefu buli goyogerako naye akusinziira ku mbeera eggulu abantu b'eggulu ekikonde bagenze bakitegeera fight bagyesunze lwansonga baludde nga tebabeerako na fight nene ng'eno. Place a bet who you think is going to win, and that's what's up. So we want to thank Friends of Boxing for this great organization. We hope the matches are going to be really good. We'll now wait to see you in Gulu if you can. If you're in Kampala, please come through. If in the areas around. Guno gwe mulundi ogenda okusooka abazanyi okuva e Kampala okuzanya n'ab'eggulu, era olulwana luno lutegekeddwa n'ekigendererwa eky'okutumbula obumu mu bazanyi b'ebikonde.